Kana itayo muchesubo zekusubeko mukesubo give me opportunity kuba nina ability nkuvugemu kuwemu mukalifti tukoleka unity day and night chobomanya olinange kano kabule omukwano wagunkuba nenkakasa zenenkakasa kalavu wakankuba nenkakasa zenenkakasa ekale itayo muchesubo akusubeko muchesubo amanya gange bampita zizo bullet. Yo amanya gange bampita Trigger Mafia. Muyimba babiri it's a duo oba mwakoze bukozi collab. Yo ate twakoze collab kuba kale twalinga bakola collab ne kintu kinengeje kyakwatagana mu ne tugamba let's go together, let's go sing what together. Olonga mukwatagana mutya? Is my friend. Mwesanga mu studio mwasoma mwenna muli ba ku kyalo kimu bitya? It's like newe tuli wa ku kyalo kimu. Nekubona wabanga ali mu campus jabeera atenze mbeera usali campus ningera studio makerere. Eno gye tuliko bagita good talent. Mukakasa abantu nti muli bayimbi. Fe tuli bayimbi katubayimbye na mukakasa tuli bayimbi. Omukwano wagunkuba nenkakasa. Nenkakasa. Kalavu wakankuba nenkakasa. Zenenkakasa. Akale itayo muchesubo. Akusubeko muchesubo. Atogana itayo muchesubo. Akusubeko muche. Ekalavu wakankuba sikuminisika chezo zokuba. Zesechona zichambuwa. Obwakana mubuza chimbowa akale itayo muchesubo akusubeko muchesubo atogana itayo muchesubo zekusubeko mukesubo give me opportunity kuba nina ability nkuvugemu kuwemu mukalifti tukoleka unity day and night chobomanya olinange kano kabule omukwano wagunkuba nenkakasa zenenkakasa kalavu wakankuba nenkakasa zenenkakasa ekale itayo muchesubo akusubeko muchesubo atogana itayo muchesubo ekusubeko muchesubo. Okay, atoyanziza akayimba. Program yetu tugikoze nga tusinzira wano Makindye ku MG and Rich Foods. Makindye bwobo yambuka eri opposite Shell. Mwetegese mutya tugenda mu muggalo tumaze emyaka 2 ewatali kivulu kyonna kikuwa mu kibuga Kampala. Omwaka 2022 oluvannyuma lw'omukulembeze gw'eggwanga okulangirira nti omuggalo gujja banga guddirizibwamu okuba okuviirawo ddala. Mwetegese mutya eri abawagizi bammwe? Kale kituwadde n'okubudde okweteekateeka bulungi no covid kale wankubadde waliwo abamu beeyisiza obubi kituufu kale tuyisizaamu obubi naye ate maye buli mbeera eggwawo tolina gyevuma wabeerawo ensonga kati kubanze ndi musajja amukkiriza wadde bampitaziza bullet ate wadde ndi muyimbi tolina kwevuma mbeera yonna katonda aba n'ensonga lwaki agitadde kati ffe nga ffe abayimbi kituwadde nekubudde okweteeka abayimbi bonna obanga mmwe nti muwadde time okubanga mwongera okwesizira waliwo bannaffe abakikoledde abayimbi abakikoledde badde kibawadde nnyo time kuba badde bo tebalina wa abantu babagala bagire nowhere you can what naye kati ffe nga bapcoming kiwadde opportunity kubanga n'abantu babaddeyo eka ng'ennyimba baziwuliriza ku radio ne ku TV baziraba kati tulinze nti we batuggulira tulina kukyabya lwabya Trigger Mafia alongside Zizo Bullet tough combination straight out a tough empire Kawempe Gaza we run muyimbi kyaba inspiring okulaba ana mu mwongero yingira music yo zo muyimbi yanjagaza ebintu by'okuyimba mu America si wa wano Uganda tuogere ku wa wano bayimba bulungi mbagala naye ate waliwo omuyimbi nayagala mbeere nga ye oyo omuyimbi bamuyita Chris Brown is an American artist namwagala nnyo ate kirala nga bagamba nti mufaanana twalinga ku ssomero nga you look like this guy can you okulaba do it or to be the better than him so that I have to work for it ate omukulu side eno microphone tongere gikozesa ng'ogisembeza nze nganze omuyimbi kale sijagamba waliwo mu bangi naye nga okusingira ddala just beba abayimbi ab'oku kyalo obeera n'ogamba lwaki bo baba basobola ate ggwe ani yennyini oyo muyimbi ki yennyini oyo abayimbi bange abayimbi bangi betulina ku kyalo ab'oku kyalo okay music nge mulaba bwatambula ebiriwo ebigenda mu maaso mu ggwanga muri registered ne wuuma mmwe bengaffe
nawe tugambe just buli kintu kyakukwata mpola tomanya mu maaso awo tujja kwewandiisa naye nga zipana not yet. Muzze mu industry erimu competition mungenda kozesa bukodyo ekyokulaba nga namwe mubaako we mutuuka ate ngolede mulimu abalimu nga bangi bwe kiri era kale naffe engeri gye tuzzeemwe tutwadde tulaba nti ekintu kyetulumba si kyangu ate tulina okujja nga tuli solid nnyo. First of all enyimba era zetukuba era oziwulira amaanyi mwegali owulira mu kyesuubo nti lukompiti nga siganyadde abayimbi bakuba ababebe babobi bani naye naffe tukola ki naffe tuleeta tetutudde ekyo abafani babeereyo nga bakisuubira naffe tuli radio bakuba omuziki ate we batugulira kisuke obususi kubanga n'amaanyi amugawulira Zizo Bullet Trigger Mafia omamajo yenna waba agenda mu battlefield asoka kuyiya strategy okwenganga olutalo so temutidde entalo zonna ziri mu music bagamba obutaagaliza biri omwo n'ebirala temunaba bifunako tetubitidde lwansonga n'amaanyi ogawulira gawa maje kyetugendamu tukimanyi ate n'ekirala ekiriwo nti ffe betusanzewo abayimbi tetuzze bakompitinga kubajjawo ffe tuzze kukola kyaffe batwagale batuwe support si ate kulwanyisa bo no that's why ffe tuzze nga tukola nakyaffe naye nga mumuyinza okukeera ku makya ne mwagaliza abaana ne mugamba oyenga naffe tuvuddeyo katuyambe ku bantu bwe bati babeere nga nabo bakowe batuuka bwe kiri ffe twagaliza nze omutima ogwange njagaliza nnyo era ne obaani ne nkulaba nti gubambi kino kyoyagala kyogezaako okukola we mba sikuwadde sapoti mu sente sokuwa sapoti mu magezi oba mu kiina okulaba nga kigenda maki kigenda mu maaso tetuziba mukisa gwa muntu tulaba abayimbi bangi nga batera okugendako bagenda group meeting nga salimu sale mu nsonga ez'enjawulo nalaba Febusa ayimba nti abamu balaba industry nti biwanvu ebya industry abamu bagenze kufunayo ssente bamu baagala gitereeza omuntu lya industry nga bweyimiridde singa bakubuuza nti kikyoyagala kikolebwe industry eyongeremu amaanyi kiyinza kuba kikusaidiyamu okusingira ddala kyetwali tusaba muzeeyo nga bwe yatusuubiza January atutebuti okutagenda kuta n'okutakiyinza obutaba kikulu kubanga ne luli twalingawo nga tetuli mu muggalo naye waliwo ebyali bitambula etabanya mu industry nze kale ekyendaba industry ffe kyeyeetaagamu kuba twawulira nti even waliwo ensi ezimu nga zisupportinga ba musician ki by for example Nigeria supportinga bayimbi baki kanaffe twagala support from the government supporting nga wala bateeka mipiira biki naffe tuli kyamanyi tutunde eggwanga bakolera studio bakolera ki studio batekola support ze twagala za kati for example no bayambako so bayambako mu ngeri nga nnyingi nga olaba nga bateeka mipiira nti Uganda Cranes wani bateeka nti bana bayimbi ba Uganda tuba supportinga mu ngeri mu beki ku supportinga body y'abayimbi kuba tuli kyamanyi tuzimba eggwanga ate nekya tufuula ensi yaffe popular segiya naffe ensi yaffe nemanyikewa abroad ampozi nga mina kyemwagala okugamba abantu abalaba good talent ekisembayo abalaba good talent mwana tubasaba support ffe tuze tuli bayimbi naye tubasaba support mutuwagire ffe tugenda baswazi era ekintu tugenda kikubira ddala Zizo Bullet siwe kiri kibabokube teri budde omuntu yenna ng'oli eyo nga muganda wange Trigger Mafia bakugambye omuziki weba ogwagadde ng'olaba mulungi gujja kukola soovaayo notuwa support era tukusuubiza tetujja kuyuwayo kwaffe tuli bayimbi pozi newoba oli eyo nga we manager gwe sente ozeewulira nga abayimbi bano nze bakikuba bulungi ngenda bateekamu sente you are most welcome jangu tukwasaganye bwe kiri music bamunoonyeewo abaagala omuwulirizaako ebyaddala music waffe ali wangi YouTube kwali Trigger Mafia newoba oyagadde kuya audio so teekamu erinnya ly'omulirako mu kyesuubo by Trigger Mafia featuring Zizo Bullet osobola okukajjayo n'okawuliriza n'oba nako mu ssimu yo ne video naye era oba osobola ku YouTube gye okay kale tweyanziza